Mwageze ku mupiira mwageze okukima amazzi temujja lero tojja kuva waka ng'onoozannya ki? Olina kuzannya n'abawala abaliwo. Ng'era tuzannya Sonko ate nga alina engeri gyenkakasuka nga ntunudde emabega okamanyako okazza emabega oti. Ozimba enju. Bannange. Kankomaawo kubanga nange bwe natandika okwogera ku gundi ku Sonko ng'ate mujja kugamba mbu olwokuba nali nsanya n'abawala. Mukulu Sembatya. Wangi. Omugagga ono agenza n'abeera ku Sonko. Emboozi ate n'agireeta ku mulamwa. Oba nayina dalu. Emizannyo egisinga tugenda ginyumyako ng'ate nkugamba nali ngizannya tegujja kubeera kulimba. Okujjako okwekwekwea bwe kubanga gwali muzannyo saaguzannya. Bavuga buvuzi ggaali. Twali kuvuga ggaali. Yali azannya abantu bavuga buvuzi ggaali. Okwekwekwea okwo. Ate nze ndowooza. Buli muntu yenna yaguvugako kuba n'abazungu baguvugira mu ngeri ya gogolo. Tegeera. Gogolo ate gende maaso. Sonko oyo kakati Sonko oyo yabeerangako ebiyumba. Ng'oli ajja Sonko baneesimanyi mwamudizayininga nga mutya. Nga bwe sooka otubuulire. Sonko wange gwe mmanyi yatandikanga nga wano mulinawo biryanga byeso bisatu. Ebyeso ntegeeza ebintu ebyefaananyizibwako nga mu luzungu kye twandise rectangle naye nga mukiko biba bisatu. Mu makkati ne muteekawo ebintu ebifaanyiza mu luzungu omwami kyajja otwabulamu mwami Sembatya bibeeranga zi triangles kati emba ne muteekayo ate semisaako oba ekitundutundu ky'enkuluze. Naye kati emutuukanga awo buli muntu yakubanga obuyinja obwo simanyi mwagutandikanga kati sebwe yalese Sonko mulya kati obunyongereze ku gwe. Kakati nze natandika ntya okuba Sonko kansooke mbabuulire. Twalinga tuzannya omupiira ku kyalo awo. Walingawo omuvubuka nga bamuyita Damaseni nga tasala yereka atyo. Damaseni yagenda n'ankuba ekkuuli. Owulira okugulu ne kuzimba n'enzira nga waka. Nga ntya n'okuddayo okundaba nga nkola ki? Ng'okugulu kuzimbye. Kaakati okutandika okukongojja okwo ne ndyoka nfuuka kabaka wa Sonko. Anti ng'abantu mumanyi bwe bakongojja. Nkulaba. Nga nze ninga atagadde ninga ali ku bukodyo. Nkongojja wenjigira Sonko. Kaakati mukulu Mugerwa. Esebo. Ate era oleseemu ekigambo ekipya kye tubadde tutannaba kubuulira abantu. Sonko oyo twamubuukisanga kugulu kumu. Anti nkugambye Damaseni kye yantuusaako ate kati oluvannyuma nenfuuka omukugu nemba ate ng'ate ne mwenyumirizaamu wadde yankuba ekkuuli. Nga bwe wagambye nti oweeyisa erimu abeera wakabi mu babuki. Abeera kabaka mu bamuzibe. Kaakati Sonko oyo naye mulungi nnyo nti kugamba emizannyo gino gyonna bw'ogigeraageranya gyayambanga ekintu kimu kukuuma baana nga bali wamu kwegamba nga beegasse ku kyalo ne tubeera nti abaana abaakuzibwanga mu mpisa ey'Obuganda baalinga baana balungi ddala. Kaakati ku mizannyo egy'abaana abato twagattangako omuzannyo ffenna gw'ensuubira nti buli muntu yenna yagubalako oba yaguzannyako. Omuzannyo ogwo gulina erinnya simanyi oba mukulu sazo ogumanyi twabalanga kanneemu kanabbiri kafumba mmwanyi kattakonkome malangajja kannakwalo fumbotya ulujjo kambaleebale 10 liweze. Omuzannyo ogwo bali baguyita kanneemu. Omuzannyo kanneemu mwatuulanga bwe tuti twakubanga layini 2 nga layini ezo tuzikuba ku muntu asingamu obuwanvu. Ne tutuula bwe tuti ffenna ne tubeera nti amagulu gaffe tugataddewo bulungi. Kati ne tukuba layini eno emabega gye tuyita ne tukuba ne layini wana mu maaso amagulu we gakoma. Otyo? Kaakati oli n'akwata akaziŋŋoonyo. N'atandika okubala kanneemu kanabbiri. Gwaweereza 10. Gwaweereza 10 okugulu okufunyako. Ng'ekigendererwa. Bwaweza 10 okulala nga kugamba mwatuukanga oluusi mwenna nga musigazaawo okugulu kumu.
era najja n'abala bwe mwabalanga omuntu eyasembangayo olwo oyo yaba awangudde. Ati olwo akola atya? Kati omuntu awangudde yayimuka ate noono abadde abala n'atuula. Neweekanga nga buli muntu yenna abadde atudde azannya atuuseeko ku kiseera naye n'ayimuka n'abala. Ekitegeeza gwatukumbwegamba gwagiranga nti buli muntu alina okugabanako, agabana kyenkanyi. Sebo oba okiraba? Ati nga atuzeeko katono ku Sonko ate tumwonvuve nako tugende ku ekyo kyoliko kati kanneemu kanabbiri kafumba mwanyi katta konkume malangajja nabibalanga naye si mu butukufu nakati ng'ogyeko nti kanneemu saakifunamu nnyo kuvuunulibwa nakutegere namanya engeri gye tukikolamu n'ofunya okugulu kwe twakiyitanga kiwanduka. Oli yawandukanga n'avaamu. Kakati ne tulaba ani awangudde. Ate kyekisaafuna oba kye twandifunye oba mu mboozi endala bwe tunanga kitulemye okumaliriza lwaleero. Kati kanneemu nkimanyi, kanabbiri nkimanyi, katta konkome malanga jaawo awo zinafunanga obuzibu nga naye nga nino bigenderako. Awo nyini singa waliwo omuntu alina okuntangaaza mu amakulu gaali bwe gati. Kakati mukulu wange. Alo? Mpuliriza. Kakati mukulu bannange mbadde nsaba tukole ekintu bwe kiti. Nti emizannyo gino kati nga omuzannyo gwaffe ogwo gwakanneemu. Nga tujjeeko gamba nti gwatuyigiriza okubala n'okubeera obumu. Gwalina ebigambo bingi bye twakozesanga. Ebigambo ebyo ebitali byangu nnyo kulambulula ekiseera kino kuba tulina emizannyo mingi. Era bwe tuli batufunyeyo akadde tuli balambululira ebigambo ebyo byali bitegeeza ki? Sebo oli mutuufu. Kaakati bwe tuva ku muzannyo ogwo waliwo omuzannyo omulala abagole. Abagole taata ne maama. Muleese muto. Oli wa kabi. Oyo ataaguzannyako nga si mwana wa mu Buganda. Sebo. Mpaayidde. Nedda. Ekirungi nti ate ogwo gwagattanga abalenzi n'abawala. Olwo nga batusomesa. Omuzannyo gwo gwatuyambanga ki? Nze mu bimpimpi nti Buganda yakwekanga nnyo ebintu ebyokwegatta. Naye nga twakuzibwanga nga tulina omusajja omulenzi n'omuwala. Mu bimpimpi kyatulaganga nti abakyala abawala badde bazannya Sonko nga Sebo mwami tamba toli muwala. Nkimanyi so era Sebo. Wakuba nti no Sonko wazannyo saagamba nti oli mu bali abazannyanga ki? Nze nakugambye mbu Damaseni yandi twala okuzannya Sonko. Twavanga mu mizannyo gyaffe egya abalenzi n'abawala egitatugatta aye ne tufunayo ogutugatta. Kakati olwo etandika n'okwekengeramu netandika n'okuyiga ebirala ebirina okutwalibwa ng'obuvunaanyizibwa ebinajja mu maaso. Kubanga kino omukazi wange ayinza n'okintangaazaamu Midwiri abadde alina kyagenda okwogerako. Ndowooza agenda ku topiki eyo yennyini. Atutangaaze. Oyo muntu wa sipolingi. Ati jangu tutangaazeemu. Ku sipolingi. Omanyi kino ogenze n'oleeta ku kintu abagole. Kati bw'otoleeta mugole ate awo omugole okwegamba tuba tetuba kiki tebatadde abodde tubawogera tuli basajja. Balamusizza nnyo basewo. Naffe munnange maama. Amannya gange mpitibwa Najjo ndi mukyala yeddira emmamba nsibuka mu mutuba gwa Gabonga ebuwaya ntudde ku mutala breeding naye njagadde nnyo gundi naye mutukoze bubi nti emizannyo gino gyazanyirwanga
abakyala abaana abawala n'abaana abalenzi. Kyandibadde kirungi ne tukiikirirwa abawala naye nze kambakiikirire. Omuzannyo ogusinga omukulu muzannyo gwa kwepena. Naye omuzannyo ogwo era bwe muba nga tusoose okwogera emizannyo gwe gwandisoose kubanga n'abalenzi bateranga ogwenyigiranga mu kubanga twaguzannyanga ebiseera ebisinga twasomera abaana ab'Obuganda twasomeranga ku masomero ag'okumpimpi. Kituufu nnyo wamma 5 stone. Kakati nga tugenda ne tweronda nti amaka ga gundi ne geeronda nga tuwakanya n'amaka ga mwami Mubiru. Tugenda ne twepena nga bwe twepena tulina okufuba okulaba nti tusinga amaka ebiseera ebisinga twateekangawo n'enduli ya ffene nti mwe mwepena enduli eyo asinga agenda tutwala enduli eyo ne twepena. Oluusi ne tutagenda na kukima mazzi tuli mu kwepena batutumya amazzi naye twategese ffe mu makkati awo mu lugendo lw'okukima amazzi tulina okusooka okwepena. Naye kyatuyambanga nti twafunanga mu Luganda tugambe competition, mu Luzungu mu Lutafutafuka tugambe nti twafunanga competition. Abaana b'ennaku zino gye batayina. N'atuula yekka n'anyiga obuntuntu naye ekintu kyatumakinga okubeera creative. Simanyi muba mukyogerako ki ndowooza mwenna mwenyigirako mu kwepena. Kituufu. Sijja kwongera nze nabagambye nti Damascene bwankuba nenva ku mupiira. Bwe nalinda kuzanya mizannyo gy'awaka mu kwepena obwepenyi oyo 5 stone nga buli mwayagala kubeera ku saidi yange. Naye nina ekibuuzo kyange kye mbadde njagala okuwa mukyala Mildred. Mbadde nzijulikiza bujjukiriza. Erinnya eryange Najjweka. Maama Najjweka. Yes sir. Ekibuuzo kye njagala okubuuza kyali kigendererwa ki gwe kye wafuna mu kwepena ng'omukyala? Okwepena kwalingamu okubala. Kubanga bwa 5 stone eyo gye mugambe twalinanga okwepena kwa mirundi mingi. Twalina okwepena kwe bagamba rounders. Nga tukuba wansi enkoloboze ne tuteekamu enkoloboze zaalinga 4. Naye nga olina mu makkati ago oba odduka ogenda mu nkoloboze endala ne bwe bakuba oba ovuddemu. Naye bakyatuyamba ndowooza tuyambanga okubeera nga tusobola okubala kubanga twabalanga emirundi gye wasinganga gye wafunanga bwe mwafunanga emirundi emingi mwaba atwalanga enduli. Nze ndowooza kyatuyambanga okubeera nga tuli competitive ate nga kituyamba n'okubeera mu budde bwaffe abaana naddala abaabanga tebeepenye bw'ojja okusanga abaana b'ennaku zino be bateepena be bafuna emize emibi nti ojja musanga anywedde ebintu ajja okunoonya naye ffe kyatuyambanga ne tufuna ekintu ekitugatta muzannyo ne tujja kwesanga nti tufunye tukombozza ebintu bye tutandiyingiddemu ng'okunywa omwenge okunywa sigala tubeera wamu. Nze emizannyo kubanga walabanga amaka ga gundi amaka ga mwami Mubiru amaka ga mwami Mugerwa amaka ga mwami Sembatya geegasse bali mu kuzannya omuzannyo gwe gumu. Tobajja basanga nti ate bali mu kunywa bintu bino abaana b'ennaku zino bye batandise. Ate munnange omuzannyo gwe twabaddeko ogw'obugole ogw'embaga. Omuzannyo gw'embaga nze nalowooza nga omwami Saazo bw'abadde ayogera nti abazadde baatukwekanga nnyo. Ndowooza emizannyo emisinga abazadde bano baagituyigirizanga ne twetimba ebimuli ne tukola ki. Baayagala otukweka nti omuntu bw'afuna embaga bw'aba wasizza n'afuna embaga bo batukweka kiri nti temujja kubeera tuyina gye tweyongera kikomaawo ngaffe bwe twafunanga ne twetimba ebimuli byaffe ne tuyimba oluddewo ne kikomaawo oluusi ne tufuna n'ebikajjo ne tubisalaasala ne kikomaawo
Yekolanga